Farida Bongolo musasi waffe ayogeddeko n'abantu. CBS yo esobola okuweereza omuntu wa wansi. Ng'olunaku olwaleero eggwanga lino lyegasse ku nsi yonna okujaguza olunaku lwa rediyo, bo abantu ab'enjawulo ku mitendera ekitali gimu boogedde engeri rediyo bwe zibayimirizaawo mu bulamu, naddala rediyo no CBS olw'obuteerabiranga muntu wa wansi. Gye twanga tudde ewaka tuba tuwuliriza amareediyo TV tulina ngeri gye tuzirabamu. CBS kyokwata tekisigala kye kimu. Ngezeseka Musankanji wano kugaba stage wabanja rediyo n'omungu agiwa omukisa agikaziye gyama ndakatonze bbiri emmandu sowa y'abavubuka kubanze musajja mukolo naye nkasukantira okuwulirizayo zezikulembera nze okutandika okwekwatira rediyo n'entuninga CBS mu 96 we yajjira nga neekutuningira bulungi CBS yange ate naddala 89 eyo katonyeze ebbiri emirembe giri nga tugiyita y'abasoga tewafu oba yali awo ng'abesekanyonyi bakkubira nakuwulidde ku CBS ng'oyogera ne Farida Bongole kale ebyo rediyo naddala CBS baamala ne bagitusembereza kumpi n'endala gye ziri naye CBS g'amazima ayo yawamba. Tutandikiddeko mu basuubuzi b'omu maduuka. Edidola rediyo mpeereza y'amaanyi. CBS rediyo eyambye nnyo omuntu owa wansi nti tosobola gigeraageranya na TV olw'ensonga nti bwe tubeera ku mirimu gyaffe tetuba na TV tuba na rediyo, bwe tuba mu makubo nga tutambula tetuba na TV tuba na rediyo. So rediyo CBS ewangaale era egira ekyatulerera ddala. Tulina bingi ebitunyize naye nga ebigambo byonna bye tuyisiza ku CBS bituuka ku abo bekikwatako ate nabo nga bagiwulira ate ne basobola okuba nga bajjawo embeera ebyetukyankalanyiza. Tutuseeko ne mbavuzi ba taxi nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe ow'ekibiina kya Youth Fresh Sekindi. CBS ey'obujjajja ne rediyo emmanduso ziri mu mmotoka zaffe zonna okuva lwe tutandika bizinesi yaffe essaawa 11 ez'okumakya paka ssaawa 4 ez'ekiro tubeera ku rediyo nga tuwuliza ebyo naddala ebifa mu ggwanga. Jjukira tuddeeka ng'obudde bugenze tulwawo oluusi okulaba amawulire naddala gano aga TV tubeera nnyo ku rediyo. twebaza nnyo abakozi b'oku CBS mwenna ffe ng'abavuzi ba takisi amawulire gaayo amalungi ate era naddala waneeno abasaabaze baagala nnyo okubeera nga bawuliriza amawulire ga CBS. Abali mu by'entambula omanya mangu nti waliwo akabenje, omanya mangu nti waliwo jaamu naddala programu za jaamu ezo. Ate naddala ku industry yaffe amazima matendo meerere entalo ze twalimu ng'abatakisi right now ayogera ni mwami wa Kabaka Ssaabasajja yamanyira ku CBS wamu n'ababodaboda ne boogera ensonga ez'enjawulo. Gonza gandiwa bodaboda mvuga ku Salama Road CBS mawulire gampa mu budde omuziki gumpa mu budde mvuga akasumu kalimu element ngenda mpeza omuziki mbazira tone nzina TV yandemo okusasula siba na budde bugiraba nzo akanko embanga ko bakabwebasi omanga nzo akambuli bangenda ko radio nenebaka ngenda ozo akumacha mbaka mulegesa 11 awo ngamanya budde bukedde ngenda kukola. Tutuseeko ne Mbatembeeyi nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe Kizito Kenneth amanyiddwa nga Kansala of Uganda. amazima rediyo yaffe ya CBS teyina muntu ayinza givuganya kubanga yo yasooka nenoonya abantu abasookerwako wansi. CBS nejjayo ebizibu ebyo ebiruma bannayuganda ffe nga ba vendors amazima gali nti nkubira omulanga gavumenti nti bwebanga erina kyeyagala ewulize nnyo CBS. Ffe abatembeeyi ensonga zaffe ziwulikika olwa CBS oba olina ssente oba tolina ssente oba oli mweru oba oli mu lugwalo oba oli mu kyope ekwa audience. N'abasuubuzi mu butale obw'enjawulo oboogedde. CBS neenyumiriza mu rediyo ya CBS yambye abantu bangi tebajjaguze nga twenyumiriza mu ssanyu eryo era ne CBS bezetukolera yadde ng'amawulire agamu egawaayo naye bannaffe abamu tebafuddeeyo kuyamba abantu ba wansi nga Kimba Fred sinza kubawaka nga sewuliza CBS. Zekayo Douglas wadde emitimbagano jajja naye CBS Kabaka yatuleetera ekyamagero nze tenfa ku lusegere buli ddakiika mbeera ku CBS rediyo ekulembedde mu kulwanirira omuntu wa bulijjo. Lwakyana mwenda katonyeze 2 CBS emmanduso nze Farida Bongole mu Kampala. Abike Media Promotions.